Tuli ku BBS Telefinal program bifa mukatale. What is happening in the market? Ntinda old market. Ntinda mukadde. Ekigambo old kitegeeza mukadde. So tuli mukatale Ntinda mukadde. Ntinda old market ewasenga wetukoledde olunaku olwaleero akatale kano amatooke amalungi osobola kuba ogasanga mu katale kano amenva amalungi osobola kuba ng'ogasanga mu katale kano kiki ennyama ennungi ey'amasavu n'enkapakapa bamikisinga Robert kuba ekifaananyi ekyo bulungi ennyama yawa ne bamikisinga baleeta ku nkapa ne baleeta ne ku nsavwa kaati bw'atema ewasavwa n'ayongera n'atema ne waki n'ewakapa obulamu ne bubeera ng'ate butambula yeye nyama ye session gyosookerako omwana yewuuna amaze dda okujja okubanga atankolako fukamirako mukwano ng'ompa sembera wano Robert yage fukamirako naawe va bintu by'okusimayiringa olese okoze otya abantu batulaba okoze otya ndese obutunda butunda mwana ono buli wenzija side zeno ankolako nabeera nga atete kanono Shamimu ye yakangulira mpamuwe saati agende yamanyi kyalimpa eya MTN Momope bateka mu sente abatuga nti enkola ya MTN everywhere you go bw'obanga otunda obutunda nga bwe buti ninga tokajjuzza esaati yonna namba ompadde mu buno bwa bitundu sakuwadde butundu nkwadde bungi esaati namba ompadde mu buno omukwano genda ojjuzeewo nakuwadde bungi ompadde bungi olina n'otulevu baŋŋamba mbuseewo mbu bw'oba n'otulevu mbu omusajja n'atukuunyula obugaga buba bubase ndowooza owuwo zaayina ndibira ku bakyala mwenna abalina otulevu ng'omwami ogera yeebasa akakukuunyula n'owulira n'otomukkiriza kutwala akalevuko ono naye bwati nkutadde nkutadde nva mu maaso tuli ku BBS Telefinal program bifa mu katale yenze Dipato Kategeggulo n'adde wa mwami Sembajjo n'ampita n'aŋŋamba Dipato weebale kkola era ekyomusaala nkwongeza nenkubaawo enduulu twadde mu ofiisi 2 senga nenkuba enduulu n'aŋŋamba nti nkwongeza ne banzija ku bukadde 2 mu emitwalo 2 bantadde ku 3 mu emitwalo 2 kati bondaba nga nvuga Vanguard UBS eya black teweebuuza kasente nakajjeewa ate ono waawa jangu tulabe sembera bulungi wano tulabe oli otya ndi bulungi mukama wange okola ki mu katale nkola mu nkoko nenkola ku bigere ekivuliya kyekyate okutunda ennyama y'omutwe otundirawa waneno kumusana kati oyagala nkukolere ki gwe kyoyagala kyonjuba onkolera nkuwe sente enkalu nkuwe saati tompa sente njagala osalewo ng'ensi kulaba nkuwe sente enkalu oyagala saati ye MTN gy'oyagala jambali alla kongere bala kino kijeemu ekikasuke kino ekitategeerekeka ki onyirire kino nkyakikoleramu kati bw'oba ogenda okutambulako akawungeezi ng'ogjayo kano akasaati ka MTN Momope bw'oba ogenda naye omukazi gw'otisinkana nkuwe n'ennamba yange atuyinza ompa yaki anti omanye nti nno ndi ki ono naye eno esaati gikyalirengamu bw'oba olina wookyala biri ebigoyegoye byobadde oyambala weesale kano sookola bekafaana kabikkule bulungi akasaati kalungi nnyo kagire bulungi abantu balabe toddamu sikusanga ng'okyalidde mu ngoye endala akasaati kalungi nnyo kati weebaze MTN ne BBS mwebale nnyo MTN ne BBS yogera bulungi MTN ne BBS mwebale nnyo mwebalire ddala okutwambaza kati oba tulabira kale sebo kaze omukyalo ogambye gyali kale gwani amanya nze n'omukyalo nze Kamugisa David omukyalo wange ye Nabuuma Aliet yeddira ki Nabuuma Aliet yeddira nti oli mutuufu omufuna otya omufuna otya nagenda ne mwekwanira wa olwo
wa omukwa musanga wa omukyalo ewaabwe kyalo kyabwe kiriwa olwo naawe oli mu kyalo olwo nga nange ndi mu kyalo kati mutolokayo mujje e Kampala ne tutoloka ne tuvaayo e Kampala ne tujja e Kampala ne tujje tweyiye tebakunoonya mwana w'abandi biki ewamaani muntu ayazaalako baba bakunoonyeza ki yali yazaddeko yali yazaalako baana nga bameka muntu azaddeko yazaalako omwana omwo then nze ne muzaalamu babiri kati omwana oli gwe yali naye omuyina ali naye mulina mwana wa mwoyo gwe wamusanga naye ayina n'abaana bange babiri ayina n'abaana bange babiri kati awo ne mutambuza awo ne tutambuza emirimu naye sente z'akameezi olekawo ntono muganda wange embeera y'ennaku zino naawe ogiraba erabika tebamukutwaleko aza munnaye bw'ayagadde ng'agenda ndowooza ate kati onookikolera ki ate mba nnyina ekyokukola kale katale ketulimu kano ak'entinda okulanga ate tutambuza kiri kino mu ngeri ekyasinza okubeera eyakabi obulamu tubutambuze mu sitayiro nga tulina abakyala bano tukuba tooki omwaka tugutandika butandisi ebintu bitambula bitya akatale bw'oba toloze bulungi wamma kabeerekamu tunula bulungi wa ng'oloze ebitaliyo akatale kabeerekamu obijjawa ani yagaa nti awologa yabeera mu katale akatale nga toloze bitegeerekeko obeeramu yogeza amazima ega akazi w'omukatale balunga agira bati nosanga yasimbya line oli otya black beautiful chocolate bitambula biti amenvu wegalisebe omuntu agagula kati agugambe katoyina namenvu leero agaliwo mabisi tewali bengedde kati olwaki tewawumulidde ddala n'olinda negengera nojja lumu ng'oyengezi nina ebirala byentunda ngaki waliwo amatooke waliwo endagala amatooke naye yongera ku ddoboozi abantu banagaato twakukase bukase okwogera endagala ndabanga eza musa nedda ssebo ezo si musoyi oba musa tomumanyi ezo endagala za musa za musa zaki za sukali ndizi za sukali ndizi ezo endagala ezo yesebo kati olulagala lwa mmeka lumu lwa 3 olulagala lumu lwa 3 yesebo ate agula mu bungi ng'ogulanga za mmeka mukama wange yayinza okuba nti ekintu kyolaba ekisukka mu kimu kiba kingi 3 za 100 ndaga oba omusaliddeko 3 za 100 ate nga lumu lwa 3 yesebo agula mu bungi kyekyo kyatwala 3 za 100 lumu lwa 3 yesebo si za 2 za 100 alala kale kati izida amatooke itaba amatooke bawe n'ennamba y'essimu namba yo sigigaba n'abageetaaze weegali tandikira ku 3 kitundu 4 paka ku 5 amatooke mutandikira ku sente meka 3 saize ntono nkwegayiridde nsaba ondage kutookerya emitwalo 3 paka ku 5 abantu bali mutulaba ku BBS tuleme kwogera bwogezi bayinza okugamba nti ki kubanga nabaga nti akatale k'entinda we bataseera ate oba mulungi bebi jako apron gijjeeko nkulabidde abakulu abanzaala nkulabidde labayo eno program tuba twagala n'enyuma nsaba nkulabidde sooka ompa akasaati sooke muwe ebirabo ne flasika ne seri apron sooka ogijjeko jako tukole baaba show jako tukole show ngenda nakuwa akaflasika sooka oggyeko apron totya nze wammwe dipatoka telegatha farm chief Jesus Christ leka tugire naawe apron naye gira anti ngenda kuwa naye apron etanze njikwatireko gwe oh my goodness mukwano jatulaga abantu amatooke naye jantulaga abantu amatooke balageeko abantu naye gwe ayaya jangu sweet abantu b'ekiteete muli mutya gwe you're right tulaga amatooke mukwano tulaga amatooke eno 3 kitundu lina atwabo mulungi ku BBS telefina lino lye 3 kitundu 3 saize neba ya mitwalo 4 3 kitundu awena watugambye kutandika ne 3 waliwo lili
esatu waliwo ebyo naye nga muba museera nnyo. Nedda mukama wange tetuseera kisinzira bbeeyi kimwe gajjidde. Abantu banaalya Era emmere. ye bbeeyi mwe tutundira. Era bwagajja nga galayisi wabaawo n'ag'ebiri ekitundu. So okugereka musinziira ku oyo aba aleese. Yes sir. Bwagireese Yes sir. esatu kitundu n'emitwalo 4. Yes sir. Bajje bawagirani Mukyala Nakayeza Beatrice. omukyala Nakayeza Beatrice kwako esaati yo. Mukwano tambula weddireyo ku mudaala nja gireeta. Tambula baby. Kwataawo. Aya. Naye Beatrice ddayo ku mudaala gwo. Anidda abantu bali mu kulaya oli mugitta. Kale jana tugende ffenna oba otidde. Naye nga MTN mama be bateekamu ssente. Beatrice naye jangu oddeyo ku mudaala. Abantu bali mu kulaba n'abantu. Bitu Nakayeza kutumiddeko nnyo ngabale kwera katoto tuli ku BBS Telefone nja kubuuzaako abantu b'ekiteete birungi n'olwo oli otya birungi n'olwo hardware nkubuuzizaako mu ngeri ey'enjawulo muzeeyi Wandera ekiteete oli otya nja kubuuzaako ku Musumba Robert webale enjiri gyokero tuwa olinakwawo ekiteete ku Kiteete Radio nawe nkubuuzizaako mu ngeri ey'enjawulo abantu b'ekiteete mwenna bakansalazi ssentebe patro omusajja oba ava ku ky'omutuuma patro oba yali adduka emisinde mingi nnyo ssentebe waffe ye patro naye nga naye nkubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo mwenna abantu b'ekiteete n'abatwala ku BBS Telefone mwebale kutulaba mwebale twagala ate na buli kimu MTN Momope yekola ku kintu kino mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi ndi mu katale kano ndowooza olaba enteekateeka nga bwe ziri bakateekateeka bulungi nnyo buli kimu ekiri kalina abakadde n'abavubuka bw'oba okayingiddemu amawulire geesigika gy'otobadde ne gambuuze ge mawulire g'oba onoonya obeere ng'ate olaba bulungi nnyo waliwo nadduka naye wegira weeti enjagala bbiri nadduka gira wiiti nabeera nga ggwayo kano akatale ate kakati katusobedde mu ngeri ekyasinza okubeera ate ey'ekitalo naye nga wendi mu katale kano njagadde nkutwaleko mu section y'enkoko eno naye nga sinakutuusa mu nkoko kansooke embuuzeeko maama wange ali wano ali mu kususa kawo kwata wano gira bulungi engalaba bwoti uli otya weebale kukola bitambula bitya bityo omwami ebyo sijja bigamba mba mwakyankalana olaba si gwe osoose okimanyi oyinza okikkiriza nti gwe osoose sinze nso kale tekiba na buzibu mubuuzeeko gy'ali naye byaffe biwanvu sijja mubuuza sijja mubuuza lindako yakola ki tewali notamunyegako wadde yakola ki tewali abaana yabaleka bato bulala era yabaleka bato nabaki abasajja bakola oba ebintu ebyo simanyi naye naawe oyinza okuba munzo nga iba mujja mu butale eno nammwe mufuuka balala kasita wakwata ku ssente olabika n'otabuka n'okyuka zo zeziri wa ng'alina kukyuka naye bukyusi mu kiseera ekyo siziraba bitambula ki ebityo byampolampola kawuwammeko olwaleero mu katale ntinda ekikopo kya 4 ku 5 eky'ettaano kyekiriwa ekyennya kyekiriwa ekyennya kati bwojja kifuuka kya 5 naye bw'okaluba ng'aleetayo ennya kiri ekikopo kimuwa ekiti kino osookeramu 5 bw'aluma ejjiiko awo n'omugamba 14 enkumenya munnaye ogenda olye obeewo waliwo bye muteekamu ebigundi wansi ebisiripa nga kikopo naye nga mulimu emuno omwo temuli mu kisiripa wowe basinga okutundawo nga bataddemu ebisiripa nze maali yange ngikolera kwalayo ebyo birimu owino mowino gye bateekemu ebisiripa naye wane waffe ntinda akale kali kwalaali bakasoma bajje bagule bajje batuguleko bawe enamba y'essimu eri 0751 sooka okole disclaimer nti tebakubanga tebabuuza bintu ebivuuka biri ebigenda kutandika okukuba essimu bimanyi abakazi b'obutale mulina ssente naye kisome bye binaamanya eri 0751 8 33 67 gibaddiremu eyo yennyini
Nkusaba ogibaddire mu mukwano. 0751 88 33 67 bakukubire nga baagala ki? nga baagala kawo, baagala nyaanya, baagala bumonde, buli kimu kyonna weekiri. Okola delivery? Naye nsobola ogikola. Naye osobola ogikola. Kale weebale nnyo weebalire ddala naye nga tuteekebwa mu mikono gyaffe aba MTN Momo era nga bw'otula mu katale kano merchant codes zijjuddemu bulungi nnyo so bw'ojja mu katale kano ne bw'oba tozze ssente in cash bw'oba tolina ssente mu ngalo era osobola okujja okuvaamu ne by'oyagala kati ngenda kusembayo na nkoko naye nga wano ennyaanya green pepper obutungulu oyagala nsujju n'ebintu ebirala bifaananako ng'ebyo osobola bulungi nnyo okubifuna wano wadde nga tolina ssente mu ngalo ng'okozesa enkola ya MTN Momo Pay. Enkola ya MTN Momo Pay nnungi nnyo nti ekutaasa ebintu bingi nnyo ne bw'oba oguze wano nga tolina change osobola kuwaayo buwi ssente zo ng'okozesa essimu yo oba 350 omuntu n'omusasula ssente zo zennyini ze yeetaaga ng'okozesa enkola ya MTN Momo Pay. Super Lady Black Hair Shampoo. Super Lady Black Hair Shampoo kirungo kya mu nviiri kiziddugaza eri abaami n'abakyala. Kakati bw'otuuka omwana yakuwadde kabutobuto ono omwana ya She's a woman of English. Mpako ne kujuisi. Pako ne kujuisi. Ne chanya kibadde fresh. Ebana b'omuntu nda. You are married. Are you searching? No. Are you married or not? I'm not. Are you searching? No. If a man comes when he's ready, can you go with him? Can you go with him if a man comes when he's ready? No. Eh? No. You're not searching, you're not married, and you don't want a man when he's prepared? Huh? No. What is your name? Namakoye Josephine. Huh? Namakoye Josephine. Namakoye Josephine. From where? Mbale. From Mbale. Negwe banga abana b'Embale bafumba. Okimanyi Robert? Bangamba abana b'Embale bafumba. Is your mother in Kampala? She's in Kampala? Yes. And your father? She's in Mbale. Father is in Mbale. So you work from here? Yes. What inspired you to work from the market? It's my aunt. Auntie, where is she? She has gone for work. She has gone for work. So you'll go back to school or you finished? No, I will not go back. I finished and I did some hairdressing. I did hairdressing. You did hairdressing, but you're not doing your profession. I do. You do? You just sat in for days? Where do you work from? If I get a customer, I plant from here. Are you sure? Yes. So if I come like you and I want to use Super Lady to put in my head, can you work on me? I can. Are you sure? Yes. I'd like you to stand up, such people can see that very person. Cut now, eh? No. I want you to stand up, then people see the one I'm working with. It's very simple. Hey, first come. First put the kabuto, the kasigologon, then down. First, yeah, she's Namukoye. Namukoye who? Namakoye. First come Namakoye. She's here. Yakola, yes. Hairdressing. Bangamba yambala akasati kano Namakoye. Namakoye Justin. Josephine. Put on toyambala zavugiddewa. Yambala toyambala zavugiddewa. Yoyo Namakoye musanze ni asoma bya hairdressing. Najja nayambako bambi anti we ne babeera nga bakola. Alidde kabuto buto ak'ekyennyanja. Yes, Namakoye. Very smart. So send your greetings to your mother and your father and your boyfriend. Okay. I send my regards to my dad. He's called who? Wetira Samuel. And my mom. My mom is not there, but I can send to my aunt. I can send to my aunt, Kaitesi Angel. And all my friends. And you're your friends. Then how about the boyfriend, Bambi? Katimbo Chi.
Kale njaga kusembyayo ko wano mu nkoko nze manyi gwe njagala ow'enkoko nedda mukwano nje gwe njagala nje gwe manyi ow'enkoko soko gye uli akuyita aliwo ayogera nga bwe tugenda gyali situka naawe genda nodda mu bisaati byo bino ebimyufu n'obeera nga weekubyakubya emizimu genda weekubyakubya emizimu ng'oli mu bisaati byo omwana mulenzi ono obwedda bambi yakwetaaga tukulinze naye jangu omulabe wakeyogeza obadde ono mwana mulenzi akulinze wano naŋŋamba bw'ojja kuli Chadi's chicken gw'otundirawo wennyini ssebo ku Chadi's ye ssebo oli kaddeyo ekitegeeza ndi mukama wange oyo kati anti linda ku njagala otereeze tunula bulungi wali mu kamera oli kaddeyi siri kaddeyi ani boss Mwami Richard Chiku Mwami Richard Chiku ye boss ye ssebo kati gw'oli kaddeyi ye ssebo kyogere nnyo wali nti kati nze ndi kaddeyi wa Richard Chiku nze ndi kaddeyi wa Richard Chiku bwe kiri sisobola kukyegana mukubireko obugalo musabira buwangazi bwokka Mwami Richard Chiku gwe kaddeyi we bitambula bitya bityo kaddeyi ayawula atya ku nkoko njawulira ddala ssebo awo wensinga okwagala otya asobola okuŋŋamba enkoko y'ebiri kitundu nojja nenjiguza ebiri kakaaga nenkulyako 10 takayana tazimba mutima ataguzimba ye tabuguyina nako sisuubira nti ali agufunye nako ne kati awo kale bw'abagayo ebiri kitundu n'otunanga ebiri 8 era ziba zange zisigalako ez'essatu tazimba mutima tekisoboka Mwami Chikwaliwa Chikusooko nga wanjawulo taliiwo bambi yagenze kunoonya mirimu akapande katukwatire bulungi kano akapande kamukwatire katukwatire bulungi kabenga mukakasukayo tukabenga tukalaba ku TV soko mbuli kati singa aba waali omusajja agula enkoko najja essebo nga yagambye ebiri kitundu essebo n'otunda 3 nga waali bulungi nnyo n'ogakasoma era njitunda bulungi nnyo ne mugamba emitwalo 3 ng'awulira era nenjisala nenjawula nga ndaba tayina buzibu tazimba mutima gye wamugambye yessebo tazimba mutima wanjawulo abantu nnyo byemufunyemu bingi kubanga kati ye eyasuubudde bw'aba afissaako nga 3 gwate kaddeyi n'okubako 5 kyekyo kyennyini n'atazimba mutima takuzimba ye oba wamuloga kisoboka naawe oba muyinamu akantu omutima gwe mukkiriza ng'ekiro okyuka oyinza okuba ekiro towemula gwe kale kankoya akasaati ka MTN kanoyongera okweyagala izo zino esaati eziriko kati mu Kampala zino ze saati eziriko bw'oba togyambadde oba tomanyi biriko amazima eya MTN mumupe nene kala mugirete eno bweti ejja ngenda gamba aba Prestige bampeza Nala Noodles be bampeza Nala Noodles aba Prestige zijja kuba mu kale eyo eza Nala Noodles zigenda kubeera mu kale eyo ngenda kwogera ne mwami kazibwe tubere nga tukikwasaganya nkujjukizaako Prestige Margarine mugana be bakolera Nala Noodles be bakolera sabuni wa Jama be bakolera sabuni anaabo walanzo mugende maduuka mu supermarket zonna noonya sabuni wa Jama ayoza amuka bulungi nnyo ate atukuza gwokozesa ate awangaala omumanyi bulungi nnyo ogula otera gula afaanana atya ngula wa white aliko akaveera kalyawo ka cream wa 5 muti amwogedde bulungi nnyo sabuni Jama Nala Noodles y'emmere gye tuli ebeera enkazi obulungi ate era noonya Prestige omuteekeko bulungi nnyo sabuni walanzo kategedde bulungi nnyo nga buli kibaawo mujja ne mukitulaga ne mutwakalawo ne tubitegeera bulungi bwetukola ddala webale butatusuulirira buli akibaayo Prestige Margarine mumukozese Nala na buli kimu Super Lady Black Hair Shampoo Zedi Patoka Terega the microphone guru.